Inside Out. Alright, kale nkwandiza ku The Inside Out nga bulijjo tuba n'ebyokunyumyako bingi n'emikwano gyammwe. Leero ndi wano ne Dr. T Amale mukwano gwammwe ennyo. Bangambiddewo ntatera kunyumya by'amagezi nenga nti kaneerabireko nange ngezese ndabe eddala ina eby'amagezi byalaga sebo nsanyusa okulaba nange nesimye okulaba sebo era ddetaata muli kiki muli kya kati ensobi gy'osoose okukola mukama wange kwe kujerega omusajja ava e Masaka ng'ate tuli association y'abavangwa e Masaka okuli ne Katikkiro okuli Ham Kenzo Suna Ben Wasa Mbazira Tone Yajja Sekandi Mpuuga Abedi Bwanika Liri Pazo owulira awo nabanda Masaka owulira akajegerako walukagga. Now I know why we have problem. Abonna bonna Masaka bonna bava Masaka hamu Kigundu Tamale Mirundi Seira Gashumba Franka Gashumba ezo na Masaka brand insere corporation Sanju sokula nange nesimye okulaba oliyotya ndi bulungi so ozalibwa wenyi nzalibwa Masaka ne kati Sembabule wenazalibwa nga bagita Masaka ne kati Sembabule naku z'omwezi 26 Desemba 92 ozalibwa 92 tata wange yafa kyobala ndijjukira siza dwerabira agwere wazalibwa lwemboza nga kitalo yafa era lwe yafa nazalibwa olwaki simanyi singa yali mukenenya ne mama teyandikoza ati kuba ebiseera ebyo siriimu muganda wange bw'abanga alumya omuntu n'akwata n'omulanga ne wiiki tewera naye balina mbulwangoozi zaabwe ku mataka awo bwe batyo n'alwala n'afa oba ebirala kubiza essaala ate lwe yafa lwe wazaalibwa nazaalibwa on the same day so birthday yange ne mzee yakola ki so nsobola kitowa nnyo bantu kitiibwa abantu mbawe ekitiibwa wabula era ensi gy'olaba tugiriko obukiikanga mimwa bw'obeera omuyonjo ennyo nti ne bw'ofuuwa ofuna ekipapula ne weesangula ate ensi togisobola eno Kampala kyobola Museveni atufuze ebbanga ggwanvu ku Manda abeera mu Nyankole ku Lwokubiri abeera mu Nyalwanda ku Lwokusatu Musoga ku Lwokutaano Muganda ku Lwokuna mu Namagye ku Lwokutaano mu Yeekera ate ku Sande taata awuliriza ensonga kati omuntu agamba nti Museveni mulungi 100% aba alimba kuba aba yamulabako side etya ne zonna azibeera nsobola okweyisa obulungi bwe nzuula nti kyetaagisizza nsobola okukulaga akabina bwe nzuula nti kyetaagisa n'okukuliisa nnyoko it depends on where am I kati abanuupu njakubuuza omanyi wasomako nasomera nno ddala kuba nazuula nti kasita oyingira ebintu bya media bino oyinza ofuddamu okubula obudde obusoma nensoma okuzimba nenfunamu diploma civil engineering nensoma degree ne diploma mu mawulire nengamba nti nkasooka embiwumuze noonye so oliki nyinza oga nti am a media practitioner but I'm a civil practitioner again, civil engineering, building and construction. Wasoma obuzimbe kwa mtu ukawa guru ku diploma eno wansi kwa natandikira mu P7 zesage na mu secondary. I did not attend secondary education. After P7 I went to technical education. Ka technical education ekibuzabuza abantu primary fena tubomu ne betumala primary there are two branches, secondary, vocational or technical. Then you go up one secondary basome emyaka ena fe tusome esatu ne mutuule ebigezo eno bagita USE eri Uganda Junior Technical Certificate eno ne basoma senior 5 ne senior 6 ne musoma craft part 1 ne craft part 2 ne mba amwe kana ne senior 6 kati engineering waberera omuzibu kati ataawo we babagattira abamazzi aba carpentry n'abazimbi nefuka class emu wali waggulu ku diploma mechanical ne electrical ne babagattira ne musomayo omwaka gumba kuyita advanced diploma ne mugenda mu diploma ne degree ate wano wamala senior 6 ajoininga university so wano tusobola okujoininga abava mu secondary ne mu technical ne tujoininga ne tweyongerayo so oli muzimbi kati nyizo ganti ndi muzimbi
ndi dayate ugamba muzimbuzo ga mashoni yayigira ku oli muzimbi kale oyagala kwegeza ngambu you civil engineer no you are not you are a builder kale sijagala ne ngabwe ntyo mukama mpadde ekiso okutuuka wano wagukolako omulimu ogwo waliwo site zonna nazimbako wano oba wano nsazimbako mu tawuni ku bizimbe ebinene nalinga na mukulu wange ng'alina site singa muli Mulumula ebbanga ery'emyaka 5-6 linasomera nga Mulumula nzijja Kampala ne tukola ne ku site ezize eza bulijjo. Ojja otya mu Kampala neewuunya bwe namala P7 mama wange n'agamba omwana watagenda mutekide agenda mutekide nepulira ennaku wana linonze Masaka Seeke Bless Sacrament ne St. Louis ne Kiswera nga batuwadde ne sponsorship eyo wakiso naye P7 bwe mama nagati mwana mtwala mutekide kola nawuzala muzeewe yafa nze muliko bwe naavaawo ng'ali mu senior 3 anaabame kamutwala ayigeyo ekintu bw'ali kula alyeyongerayo mu byayagala extra brilliant kati ng'awula ngamba ngenda kukola ku Simba n'Endawusi kuba nawulizanga Simba ng'ekyalina ettabi ery'e Masaka kuba yalina egundi y'e Masaka kati by then nga mpuliza Simba mama ng'ayagala sita nga tayagala CBS era kikyamugatta n'ettambale butagala Buganda bonna bayete baagala mama yagaa nti entalo za Uganda zonna n'obuvuyo ne wano we tuli Buganda na Mmengo kati kyekyabagatta n'ettamale ng'era awuliriza sita nga kuliko Tamale n'ekisubi oyo yali mukwano gwe nga sita ebeerako kati nze nga mpuliriza Simba kati bwe ngende mama n'afuna essomero Rutungu ojjukira Rutungu Nanyonga simanya yagabanga ettaka nga ngenda mu nnaku ey'ekitalo mbadde nfunye ne sponsor e Kampala mama nga genda osome eno nga bwantwala mu nnaku ebisiko banga eno faamu ya Sejjusa eno ya Museveni eno yakuteesa tewali bantu 27 nensoma emyezi ngesa bwe nolaba afande baffe bamuggyako emmundu afande bya Mugisha yali atukuuma ku ssomero banga nti eno faamu ya muzeeyi ey'Ekisozi nga bulijjo nomanyi nti osomera Kisozi anti Kisozi Gomba ne faamu esala neekwata ne Musembabule bw'oba ova Gomba osooka eno neyakunamira Kabaka bamuyitaane bundi bakisa kya Mukama awo nakyayi biki bikyawo naye kati mu Katonga awo Sembabule wesaaganira naki kati nga baŋŋamba nti faamu ya muzeeyi y'Ekisozi kati nga ninako abaana benkoze nabo omukwano Africa ne Vikita era gye bali omwali South Africa eyo omukwali kuno nga bo baakukyalo okwo kati nze okuba nali mmanyi okukola nga mu weekend ngenda nembayambako nga buli mulimu ngutegeera kati lumu myaka gitambudde tuba tumalako omwaka ogwokusatu tugenda tuula ebigezo ngenda ewaka ngenda okusangayo emmotoka 2 kwa muzeeyi bw'aba ajja Ekisozi aba n'emmotoka 2-3 nga muzeeyi apaakinze ewaabwe muzeeyi Museveni mukwano nnyo gw'amamu kuba faamu yagigula 91 kati amafamire agaliranyeewo agamanyi maaso ku maaso era atambulamu n'ayita ku ssomero lyaffe n'alambula abaana n'agendayo bakisa kya Mukama n'agendawa naye ate omukyalo oyo gwe nakolako omukwano ku baana be saamanya nti ate buli lwagenda Ekisozi ne bw'aba ali bize asooka n'ayimirirawo jangu tewali buzibu kati ani asoma nti Victor ali Kampala asoma nti gundi yafumbirwa naye kati nsigazaawo abaana aba Africa Muyomba yali ku ssomero by then kananga n'oyo Kafero Innocent muzeeyi n'aggyayo ka notebook n'awandiika oyagala ssomera wanti wuumukaati olwo gw'ogamba muzeeyi muzeeyi gweyogerako ye muzeeyi Museveni omugambira kusomeraku wuumukaati n'akwata akatabo ke n'awandiika kati n'agamba nga yo wuumukaati ani yali yagikubuula wuumukaati waliwo muzeeyi eri amasomero ebyalo ebiriranyewo nga bwe nagambye abantu abayamba n'abaana mumuteega ne muyimirira emmotoka nejja neyitawo ey'abasirikale esooka n'eyokubiri nga yeevuga nassendabirwa oli otya gyendi gwaba takumanyi goli mutabani wa Miyaga muzeeyi ogyali gwo Victor oli otya gundi oli otya kati waliwo abaana abaali bajja edda ku yunivasite ne mubaamu omwana Peter Semiyingo n'ajja okusoma e Kampala n'anoonya media school nga waliwo Queen yali awo Queen Media nene bamugaa nti wuumukaati basereebu bonna gye bakola gye basomera kati Peter olwo smartphone zitandiikiriza mpola okujja naye nga bifaananyi bye biro Peter ajja mu Luumula atulaga ebifaananyi bya Fifi Chenaivani
atulaga dolini ko muhanji nga bonna basoma nabo ku mukati nogamba njagala genda kusimba naye soka wa mukati kati muzeyi nampandika nagenda mu farm nanywe sente eze natugamba nti agenda ani gogamba okunywa sente muzeyi kuba bakuyita kunywa sente agenda nabeera mu ntaawo bwatyo azibe anti kati wabeerawo babiyita bigundi kati nerabidde n'olulimi lwayo bibanga amaato ente mwezijja ne zinywa nga nyinga nga maanyi kati ngeri alina ente nnyingi buli ente z'owuliramu ekidde ziba 100 buli ente gy'owulamu buli ggana ly'owulamu ekidde ziba 100 kati ayinza okujjaawo najja na faamu baajawulamu waliwo eno waayita eno esemba buli waffe lutunku n'ayitaawo nakka ekasozi olwanyweseza eri sayidi z'ekisozi ne bw'aba anaanyweseza eno apaakinga mbooyo mba vikita pulezidenti waffe w'eggwanga ali mu kunywesa nte omulaalo wakuba mulaalo anywesa ente Museveni mulaalo yes mulaalo gwe mulimo gwe tekimuweebula omuyita omulaalo nga bwanga nti ndi muzimbi pulayimalire kyekigambo abeera mulaalo kuba muki era ente ezo azibeeramu era muzeeyi kizibu nnyo okumala emyezi 2 nga tagenze mu nte ezi kuba gwe mulimo gw'omuki ogw'omumusaayi nga bolaba ekikajjo ekikajjo ekikoze nti mulimo gwo gwaki ndabira kaleera gwembeera naye ndabira kaleera genda mpola ekikajjo emmere ya kaleera chapati na muceere oba buli ludda byawuliramu ki nyenze mbasiridde matooke sibaawo sebo zesinze kaleera ani muna muli basoga nzire kaleera si musoga nze ndi musoga tolumanyi ndi mulamuji anti kakati ogamba bwoto n'abava essese nga bakuluka banga semwogera nzo gasi baganda baba basese ne baki batuga abaganda kati gwe musibako obusoga lwampaka ndi mulamuji siri musoga yala bonsibako lwampaka kuboera ne kaleera zisibana kaleera what do you see ekitufaanagana twagwete olina line zinga ziri kakati bwe muzeeyi bwampa sponsor obuzibu obwagwawo 2011 mpaka mwezi ng'ogw'omwenda muzeeyi nga tajja era yajja emirundi gyalinga ebiri ng'emmotoka ziriko security nene ne speed nga teziyimirira olwo ng'ate ne bayinza omusukira n'akubira mukadde n'amugaa nti mukadde nakusuubiza okuyita mu state house kuweyo ssente n'abaana bo mmanyi weebali naye soko ninde embeera zikyali ki mbi tugane nti yatyamu nti ayinza okugenda akaseera kaali kazibu kwera jjukira waliwo ne Buganda Riot ebiseera ebyo waliwo amasiro gayidde awaliwo woko tuwaaka road shedding aho yafugira ku bunkenge many things kyamutwala bubi biseera ebyo era olaba teyagenda kuula ajja tubeera muzibu essimu zibeeranga awo wagula network by then kati egenda esembera network tewaali kati essimu neevuga essimu yange kuliko ebinamba mukadinaga gano sigaga amakampuni ago gafeera abantu halo kyarakongi pulezidenti akubidde mujje namudde boogera kati byagenda bikendeera naye nga olwo edidi bye batabuse kowenza we najjira mu Kampala wambuuza wajja oteeka Kampala kyendiko otala utabuse wayita wala dakiika tuli mu 10 okyanywa ne wajja mu Kampala ani mu State House lwe twali mu State House nga tuzze ugwe mu State House anti kakati mukadde yaddamu muzeeyi yaddamu nga entalo zikendeddemu najja namukuseeri mukyalo kwa mbadde ndudde okukulaba baddewo bizibuzibu naye mugenda kujja ku Lwokusatu ku State House kati emmotoka ne zijja ne zinona mukadde n'abakyala abalanga babiri fere tulinnya taxi ne tusinkana Nakasero ntwambuka mu Wero Fair tamala ebirundi nsooka omulaba nga ayimiridde ayogera ku ssimu omusanga mu State House awo ku Kero House awo olwo wajjira mmanya ki kwa kati tumanyi gatti amale Kafeero Innocent Tobi ne muzeeyi yakola ki era genasanga ewa madamu Nachobi Tobi genasanga ewa madamu Nachobi Tobi kitegeeza ki Tobi mu Luzungu Tobi mu Lulatini Tobias mu Lugriiki Tobia mu Luyiburu Tov ekitegeeza God is good because abayudaaya tebalina B balina V Avraham fetugamba Abraham tebalina V mukama balinga Abasudan tayinza gaa nti I packed my card the other side
tebalina P mukama balinamu F. That is the truth. Tokimanyi ekyo. Oli ku inside out Dr. T amale tujja mu State House lwensoko era bannange nze neewunyamu abagobera bannabyabufuzi olaba gundi ali bweru ewa nupo okufa General Megadi twamusanga mu line ng'ali mugoba ku mpapula ezimutwala era State House yatwala General Megadi ebweru naye kati I can confirm because kati eyo wiiki twagimalako nga tugenda State House okutusigire babaga muwandiika ne batwala kusomera baba admission mudda ng'abigobako Museveni yennyini ngamba gundi Megadi yayima oluyimba lw'amagye Galudi nekimuwa gundi nnene mu gavumenti kati gavumenti abantu abasinga be yasindika eyebweru they are spies and they are it's ne kati mwe muli awo muli Kyagulanyi gundi oyogera awulira kumbe anda kofiira nze njagala balabula bajja bakubemi tuli mu kusoma ko tetunatuuka ku Kyagulanyi zetya ofunye scholarship kuwumukati osoma tugenze oli mwana wakumeka mu family ya last born okay kakati tutuka ku State House wali omukulu wa Mutalubanga ajja mu ofisi y'abaddamu nakyo bamuga gundi bamusse Gaddafi baba akasirikiro ka muli eyo najja nakuza omwezi nga 5 omwezi ogw'omwenda 2011 kati awo ne batuwa admission bawandiika madamu nakyo please allow this one to sit and we are going to process fees n'ogitwala naddewo mukati newandiika newaayo account n'ebiseera ebisinga amasomero gabayo abaana ba State House bangi nga account basindika ku emu tandika okusoma nengenda kuwumukati osoma mawulire olwo nga biri ebyobuzimbi wabimala mbitadde nsome diploma bagita advanced diploma oba ya mwaka gumu kyobula engineer asoma emyaka mingi ono bwamala senior 6 agenda ku university direct wano omala senior 6 y'obuzimbi n'osomayo omwaka ogwa advanced olukogenda ku diploma olukogenda ku degree myaka ateegi kale tugenze kuwumukati Bale Francis omusange tuyingidde nga buli kigambo kye tumanyi mu luzungu kifu buli erinnya lye tulyogera bubi nze Bale Francis noyogera ekigambo nti journalism awulira journalism buli kigambo ne bayoza ddali yali musajja mulungi yechaganze tagaba bigezo agabina mu jabbigo lwaki mbawo exam Bale yali asomesa speech and language trends matagaba exam so mwayita mukyanga temukoze iyo subject yebeera mu kirasi wali bajja gitekako nti wayita kasita bobaawo attendance gye babalanga ki okuyita ngabaga nti mujja bigwa kati ntuuka ng'abaana kwe bali kulabogera ku NBS by the way NBS by then nga njagala nnyo kuliko agembobya nga kuliko obwala babutanga wanda galuzi kulira agembobya nga kuli nakamatoya gasomanga nga kuliko ono omuntu avumbula abafuusa nti bayaye kuliko abazeyi b'ebbama nga njiraba nga kuliko Big Deal Jime oyo yasooka nga kuliko Pizzo yagabudde program ya music engage wa producing music kale nga njiraba kadolini komo bane dolini nga mulungi bannange ulira akana kali ulira ate ngezo tuko funa ku sente kakwane nga kakaddi kuba baba yali mulungi 211 ati watulukira 2 yaka 15 okuyita mwana ow'obuwala ano mwana bwe gombenga to ya mwami muyanga ogenda okufuna sente nga baleeta endala so nga bulijjo okola sente kugoba dotcom ne dolini nga mulungi nga alina compound eyes zigira bugizi ziti nga ate talina nga bamubuuzaako n'abaddamu fenga tuli wansi wano nenga bali mu second yawo China Ivan abaana ngo balaba nga bangi ne good enough kitwangwidde media kwa abaana bonna twasoma nabo kedde BBS Simba naye kuwumukati ekyaliwo nga buli muntu atya okugenda ku Simba n'okusabayo internship radio yonzibu yetaaga obwongo buki anti byabuyiiyo bimanyi bye bakola mu full time te yonna waaliwo China Ivan yekka ava ku Simba kati lumune olina jagamba buke Simba nzibu bikibu sajja bandawuso bayingira bonte ne muganze gyenjo okgenda China Ivan muganda wange yo Vikitere yanzija mu kyalo
yali mu yattu kuba yatusookayo yagamba kyeyune nti nawo muganda wange mulungi ne bantwala kusimba 2013 nga ndi mu yattu first term olwa kutwala kukola ki nze mbaga nsobola okukola kusimba bwe natuuka kusimba kyeyune namusanka wungezi nga bakola bwe bagenda mu ad break nantwala mu production nasanga mu Ndawusi Bebe Kulu Mutima Shiru yali alese Kalango n'abakozi ba Hot 100 kwa production ya Simba ne Hot 100 laziri wamu ensooka nti aba Ndawusi nga atudde bwati gwe kiki kyewine naga nti oyo mwana agambye asobola okusesa era w'amaanyi nnyo ayina ne bonna basekezi yawandiika 1000 nga basajja alimba ninga namugambira nti olimba nakala olugiraddayo ku mpewo Ndawusi oli ovaawa genda ku microphone Ndawusi akyali mulamu byonna byogezesa omanyi nti akyali mulamu ajja bbira Ndawusi omunagamba mama nja kukola ne Ndawusi ebinsanga wano kati we nagenda mu tekiniko nanga amaanyi ne gasooka ganzigwamu kumba ate eyo gye kati Ndawusi musanze Bebe Kulu waali Bebe Kulu omumanyi engeri gyakenekamu atudde bwati ate kati agenda akula n'okula ne Bebe Kulu ebiseere atula bwati Ndawusi nga agenda ku microphone kusimba when you go okola kyowulira kuba ne baamonti bwe bato baabaleeta you do what you feel like era ne babikuzannyira mu monitors ne bakubuuza okoze bulungi if you sent mumpeyo olunaku olaga osobola kudda ddi gwe weejajinga that's a good training okuva ku ngeri gye baleetamu baamonti bakatongole baani you do what you feel like ogenze ku microphone nkoze byenkoze byenali mpulira bebe naga Ndawusi I think the boy is good eyasoose okuzalawo teyasaba nti bayogera ekigambo kye olaba entula gyatunula mandeevu ye nga wali ali mugundize naye mandeevu yaba n'omuze naguyiga amaze kukola nga yebbanga ateekako microphone gundi edise naye mu n'agiseetula aba awulira ngenda okulaba agyeko gundi bw'ati azitadde wali mandeevu wabigambo bitono n'azizzaako Ndawusi naga bakuba olabika bubi naye ng'ojja kukola olabika bubi ekyalo nkiraba nga kikubambi nga kikuyise naye nga mmanyi nja kuvuga Benz Mercedes ebyo ebintu ebyo nava mu kyalo nga mbyeweredde bw'abanga toyi ya 7 Benz siina nsonga lwaki nvuga Toyota kintu tomanyi kitoyi Benz Mercedes toyi ya 7 kebera konvoyi ya muzeyi kimanyi baziyitawo nga zigenda ojja gikebera oba si Benz Mercedes Benz ebaako batoyi ebaako batoyi ye konvoyi yo ye Benz yokka eri konvoyi ya muzeyi eyo toyi Mercedes kibox board ekiriko emabega waleka kulembesa abantu baagala kufuka Benz naawe that's the truth mama amonga avuga ki Mercedes Benz ate mu 7 mama Janet ate yavuga Benz Fraud muzeyi bw'aba alayira kabaka Benz katono bwe kati zitonza kunvuza Toyota so Ndawusi nagamba tujja mu training agenda akomewo n'entandika kati okujja kusimba nga lusookera mbulango simba abantu baye bonna basookeza nabo basawa bazondo bandi basookera mu production noyiga ennono ya simba n'ekubeera muli naye nze baali baluddemu abasinga nze nembaga ngenda kumalamu ebbanga ttono nenkikolerera mukama nannyamba nagenda okuweza omwaka myezi nga 9 ne banteeka ku mpewo omuzeyi Senkubuga agenze Kibuka agenze program isigaddemu abantu batono nenga challenge nanga ndi mwana muto bayizenga n'emyaka 2 sajja baddemu bakuze naye Ndawusi alaba nga nsobola n'ekidomole Ssaabazonto ne bampumbira nga nsya nenkola mu Bugundi Ndawusi nga tuula na wano nze namala wansi wano kuba mwalimu entebe 3 nga ate sina wentebe nanga atuula awo ng'otula wansi naye Ndawusi anti kagundi katono tosa kugisaamu ntebe ki ndala kati Ndawusi bw'atuula wano wali Ssaabazonto n'atuula wali wano abakola sports n'abala abakola bavaamu bopeto baani entebe eri awo kati nanga atuula si mu bubi naye kulaba bwe bakola oyige anjiga ate no Ndawusi alina omuze bayinza okudiscussing n'akusindikira microphone n'oyogera n'agikugyako nolowooza enkyala n'akikola nawe tenakuwera bu segment bwo kati Ssaabazonto wagambira nti mwana ono mulungi naye simba eriko abalungi bakyali baki talina waajja ate bajja muwa ssente n'akubira muzeyi Senkubuga n'engenda ku Soroti
kati nga baŋŋambye bwe ngenda kusoota era engeri gyetandika nja kwegazaanya engeri gye nvudde ku Simba ne package ya Simba eri nja kwegazaanya Pastor Bugingo ne musangawo nanyaniriza Muzeyi Senkubuge Susan kati omukyala kuba bayibeli yali mukozi munnaffe nafuna ne tukola nebeera nnungi Pastor Bugingo nansiima era ndowooza alina ekintu kye yankola ekyali ekibi kyendaba leero yampa ssente nnyingi by then nga ndi mwana Bugingo kuba natuukayo ne bampa omusaala ne bampa allowance wa news kuba nasomanga amawulire mainly ne production work n'ebirala kati nga bampa allowance w'amawulire ne wa presenter n'obulango jukira session mpya buli kalanga akajja nze nka scriptinga ne nnoonya aba voicinga ezo zange kyokka naŋŋamba ngende mu office buli lunaku none ssente Bugingo oyo kuba yajja lunaku lumu yali agenda misera tobyaliwa nti buli mwana muto oli buli muntu mukulu ajja kunkwasisa ggwe jja mu office none ssente buli lunaku nga station nga tumaze wiki 2 Ipsos report naye by then yali Ipsos walinga Sinovet nga radio sote ekwata kya musambu nga kamala wiki 2 naye yaliko mbabaaliyo kati janti zonto ng'eriko nze eriko Muzeyi Senkubuge eriko Bruno Betty kati ng'eriko gundi ya Simba kati nga production tumutegeera abakola ku mpewo nga bakola Pastor Bugingo by then nga ali ku peak production ng'emanyi kyekola kati solo tinebanga za gospel yezisinze ne muzine za secular nkwata kya musambu mu wiki 2 so nga sente zino zono na buli lunaku ono nazaki yasanyuka. Did he fulfill it? Paka lwatwankalana era ekyatukyankalanya nakitegeera yatuuka nga twafuna obukuuba twatuuka ekiseera bw'okwana ku mulima biruli kintu kikyankalana. Ani akwanya Susan Makula ali mukozi munnaffe. Bosi bwayagadde omukozi tosa muziyiza mukozi okirungi agende olw'emirimu obutakola ki obutakyankalana. Kati ekiseera kyatuuka nga omukozi atandise okuwoneka ki ebbango abantu bangi ba Bruno bane bintu bingi yakyankalana sikulimba. That's the truth. Nenvaayo ne Bugingo nga teyakwana Makula yamugamba lumu ne kiggwa mu mbeera yonna tetuyimanya mbeera yonna tetumanyi oba yamugamba lumu ebyo byabwe naye baatandika okukola kikana nenkirabamu ekyo mu mirimu kyatugaa nti ye teyamukwana yamutumira bantu naga namutumira lumusi mwana mukola bulungi naye singa mwamuyanga kakutanda n'oyagala omu ku baana bo mulimu gubakoze gutya gwonoonese. That's the truth. Ekyo tenkiraba nga si kirungi. So olwo bino ebyobusiru ebyokugegenya Tamale nagenda okuva ku Simba nga mbitandiikiriza kubanga twali mu production nga Hot 100 ena akalango keekola nga ka luzungu ne bali boogera oluzungu lwabwe lulungi naye nga baagalamu waliwo kampani kitongole kirwanira bamulekwa kyaleeta obulangu ku Simba nga kibwagala ne ku Hot naye nga Hot baagalayo chairman ayogera oluzungu ng'Oluganda kati naliwo nenjogera mwalimu abantu 100 bakahuna bandi era ndawusi yaliwo ne Ssaabazonga oyo Tamale mirungi byogedde ebyo Tamale byakola ki ne tukizimba kuba Simba that's how Simba builds ngati kwegamba nga mulaba oluzungu n'Oluganda kitegeeza Tamale mirungi nga bolaba Lukwago bwayogera oluzungu abemasaka tulina oluzungu lwaffe Kenzo ozi Katikkiro baali bagaga asomera mu masomero agategeerekeka era y'oluzungu lwe tetwafaanagana naye olwamu waffe I can speak English naye olwoluwulira nakoma okusoma oluzungu P7 bino ebirala mbyeyigiriza kuba mu technical tebayigirizanga luzungu oluzungu lwa Lukwago olufulamu oluzungu lwaluzimeyaffe lunene naye ebigambo tebitegereka naye nga weebiri naye road mayor munatunaga ne wano wetuli yakola ki bw'onoonyereza enkoko byerya ne wano wetuli oyo ne Kenzo yafuuka federation nga ndo lwampuuka lungi naye abadde liido legera bwatagaza Numpu ffe bannamasaka bwe ate Walukaga ye baaba bwalwogera si lwe lusoma obukulu lubanga kimansa nnaku kigimansa mpalo pozi Muzeyi Sekandi abasajja baasomera ddala land so
Simba bili kutamale olotandika tamale Simba eyina ekitone ky'okuzimba bamoti bonna bazimbe Opeto yajjanga the future president kibi so ne bakizimba ngendo genda ku sorting ambitandikiriza ne ku sort 2015 wentandikira okugenda ku stage wanse ne bambrandinga abaseba kijje bani video ntuzikola ne baziteekayo kati 2015 yanditamu ekino 2014 nenva mbwavu ennyo nengwa mu mbeera ey'obugagga ku level y'emyaka gye nakola ki myaka nga 23 kasente ne kalabika pasa kujingamba sente wiki ngeggwako nga ninaamu akadde kange mu nsawo mu bulango bwokka sinafuna musaala ninaze nnona ne comedy atandise ate nga by then comedy ali ku big kufuna sente na sente nengule maka 2 ngedduka mwenazala ne babebi aba mu motoka boba akamanyika omuntu omwavu omuntu nze sinenya Museveni kulwa ku buyinza ye ali mu ntebe yamanyi lwaki akozaaki ali awo yensobi ya mukama wange bujingo gye yakola okuba abasumba abaali bafiiriddwa amaka nga tamanyi naye gasobola okufa ekintu kyo obulamu bw'otaliimu tobwogerangako kuba oba tobuliimu nze njogera nnyo you cannot find me talking about marriage katoli mufumbo siri mufumbo ate ogambe n'abaana babiri batya abaana tebafunibwa mbafumbo bokka abaana tebalinga kanisuni kalina okubaako omukono gwa gavana manyi buli sente efuluma noti efulume n'okubaako omukono gwani kati abaana bafunibwa mu makubo mangi amatuufu n'agatali maki kati obufumbo is one ensonga y'abantu so ebiseera ebyo 2016 ndindejje ku university nenalwana degree eyo nga nina okusoma comedy ku solo tebaneetaaga nene nga kansome male pasijja kuddamu kufuna budde so nenkomawo okusimba nga twawukanye ne Bujingo pasta Bujingo yagoba inampandikira ebbaluwa bwagiwandiika nenzira kusimba ndabe ekidoomole yansindikayo nensangawo Amodi kati nga baŋŋambye abasooti engeri musajja gyakwagala katufuna appointment omwetondere nezijambuuze ku Ssaabazonto nabasanga wali omukozi ekyeweetonda nkugambye omulimu gwakyankala na Susan Gundi awo kacyankano kaali kanja abakozi nga 3 babalenga off kidoomole naŋŋamba Ssaabazonto omwetondere na Amoti nena agatta omwetonda takumanyira ati omumanyi gwe Amoti n'akyankana n'ekimoloka kye n'agenda bayizeni ali avuga kiri kiserika akyakumanyira agoba ati ago badde okola kola edio obusonga bwangu oli mwana muto oli mwana kutereza wala kyagoba kati solo ti ali abakozi kula agenda kumwegayirira service ngegwa ku Bati Valley wa Sunday atudde bwati nenzijja ne mugamze yinsaba kunsonyiwa biki naye Susan yayonoonye omulimu ogamba mukulu kidoomole bwato byangamba okolaki n'Amoti era ne mwitavu gye basembye okukola n'empalaata jjo bakyo yakyogedde era nze namugamba n'omugamba nti Susan ne mugamba Susan yayonoonye omulimu ne mugamba mukama wange nze nkeera ku station ku saa 12 nze nsemba okuvaayo ate nsoma ate nkola comedy tutambula wano ne wano ntuuka ano nga nina okukola kusoma mule nansoma amawule ku ssaawa 3 olusi Katumba Gerard nga taliiwo nensoma mule ku ssaawa 4 nensoma mule ku ssaawa 9 ne ssaawa 1 gali fixed nensoma mule olw'omukaaga emirundi 2 ne Sunday emirundi 2 nenkola production work gawomanyi ne voicing olusi ne directing okuvoicinga ne mugamba naye bwe tuwulira ensonga nze mwe mbampulidde ensonga njireportinga wa chief editor Katumba by then bwegaana negende wa general manager oli mutabani wa Mzee Serwadda bamuyita Mzee yani bamuyitanga hani oyo omujjukira omuvubuka sajja oyo manyi nemugana ensonga tuziwulira ziva wuwo GM Heza nanta babuuse ensonga eno ziva eno ne zikka gy'oli okay kiyaddamu kyokka Nepa nga ndi mwana muto okumanya ndikyendeze kyocha omanyira omusomo kidoomole yakoze ati yakugambye kubeera yansindikayo n'Amoti nga bali bakyankana ne mukazi wo okuba oli yakwanye ku mulimu akumanya Amoti yakyankana njana ekimotoka kye n'agenda ye ng'agamba lwaki omutavaliwe nga ati obadde okola misana na kiro
oli afunye oli mukyala wange agoba gundi ne gundi nenkoma okusimba 2016 ne tutulamba ensangano mukama n'atuyamba nekola bulungi naye nga wenagamba pastor bujinga ekyokumpa ssente mu buto kyagenda nga sikyaswa tutula mulimo gumpa miliyoni oli abadde akuwa kingi nga ndaba okuteeka awantu wamu nkeere ku makya nti ne kati olwaliwo ne mumpa miliyoni 5 nti nkeere wano buli lunaku sizisobola olw'ensonga gwokimanyi yinza okuyiribamu leero noyiribirako ejjinja noyibirako ekampala noyibirako emasaka noyibirako wano neggulu kyokka ate amazima nga singa nyinza okugenda eggulu nemala ennaku zange ezi naye nga baba nkola kubukedde sisobola kubanga bakwetaaga buli ki as per the contract nenva kusimba 2018 ntandika okuyiribafu nengwa akataka Mr. Muyanga tuyiribye n'ensi eno ne kaleero oyo tusinze okuyiriba ndi ku NBS nkola ne Tamale emirundi naye nga kweswaga akana kulindi kakana gendo yereze nnyo kwa kati ekyasinga omunyiiza Simba ekola opena ero ye radio Simba ekuyise ebisanyu saawa ku saawa opetajja abatuunyiriza ku nsi eno tulina mukulu Tamale Muyindi abatuunyiriza ku nsi eno tulwa mukulu Tamale Muyindi ayogera ku byabaddewo mu kalulu kati nzija njogera waliwo abaali balayira afiima simanya afiima bikyebyo so Solomon le afamu kati Tamale mu yabalayiza mumanyira nyene akantu katambula yajja kusimba naye wakite yatanonye ffe yajja kawungezi ng'ate amanyi ababikoze babinsanga wano naye ndawusi yamusangawo mukambwe muzibu kati aliwo yatuuka waligenda okugira kya studio nga nakyo mwekiri n'agala yeetole mu newsroom n'asangayo Diiki Nvule ate amutya manyi omuntu abeera mukambe naye nga alinawo mukwano gwakola ki yanga Tamale nedda tokola otyo kati story nefuuka yali mukambe kuba CCTV kamera ekulaga bulungi okuva wabweru n'abeera mukambwe ndawusa abakufulumayo n'afuluma nga mukambwe ng'akutte emmundu era ng'olwayombera ki Simba bamukozeemu mu yalayira kati waliwo omuntu yagamba yalayira baali babalayizeeyo mu Western nga alayira yebyanyima byanyima kati opeto bwayogera mu lulimi lw'engulu naawe byanyima Besigye yagwadda nange bwenziramu nga Tamale emirundi mu byanyima yali alayira kati Simba negattagato nga bwogimanyi bwegattagato ne mumutabula buyadde alayiza abantu oluzungu lwe si lulungi olwa mirundi nga si luki ayogedde afudde oluzungu lw'e Masaka kiringa buli bantu balina patani z'oluzungu bw'owulira abayitala nga boogera oluzungu nga Gatuso Konte n'obula oluzungu lwabwe luba lugulinga lwabalasha lugumu bwe luti so oluzungu lwaffe olw'e Masaka luba bit hard kyokka ne bali abalayira oluzungu lubi nga batawa nja kunoonya kiripo eyo njirina ku mpewo njagizza ojja giwuliriza so omuwona otya avaawo atya olwo n'avaawo n'agenda kati nze ekyanyamba singa yali twenkana mu myaka nga wala bazondo twandibadde tutweddiza omuliro naye yali muntu mukulu n'ensirika n'enkola byange era twatuuka ekiseera nga wafudde nga tusinkana ne twogera bulungi kwa saamuddiza 1-on-1 nero besinkana ne mutabani we nalaba olutalo wansi w'enjuba twali wansi awo nga ku Kyewalukwago tulina pano nze Saimo Kasirye mutabani we Saimo wa BBS tugenda okuwulira nga gati eyingira yali mu kamotoka katono kalinga paso kwe katyo n'atabuka najja n'agamba njewota ne bakawambalagana ne mutabani we kyebateewemula wansi w'enjuba eno mirundi ne mutabani maama njabo ne beesikka ne baagala okwekuba ne bamutwala munda n'akomawo ne bekasikira obutebe ng'omwana tagenda tatagenda nze nagamba ne muggyeko kamera because bondoza tebaali bakifayino ebintu ebyokola naye ebigambo ebyali byogerwa nga akatambi kali singa kafuluma nga ndi wali nnyimiridde era mirundi najja nakyogerako kadokita tika abaddewo wali kasajja kagezi nga temuli kodinga bintu bino
nga beewuula bagala kwekuba. So temutaasa mutunuulidde Saimo yamugobaganya emisinde amuvumye ekiwalata olwa CBS wa Saimo wa mu Buganda. Amanyi. Kakati ekyasinga omuluma kamera agalo zikuba ne bazizingako naye nga nze nyimidde teyannumba. Ne tufukwata emmotoka zaffe buli omu ne tufuluma ne tuvaawo. Sensamudi ali muntu nga nsinga singa twali twenkana obugwa twandikulyettinze biifu naye yali muntu nga nsinga. So n'otambulira mu karakita ye nembeerawo nenjifunamu bingi era Mukama nyambye mu media mwendi nzoganya noonya akasente mu bulungi si mu bubi sigattako nti mubi ne bulungi noonya akasente mu bulamu. So bize nkoze nzirabye njigidde mbingi manyi gino emyaka 2 okwambuka giba gyakuyiga. Ngate wajja kuziika Tamale. Nagenda Ekyengera neŋŋenda Ezzana. Kati ekyannemesa okugenda okuziika Tamale kiri kimu saayinawo mmotoka yange by then. Kati ate nze nina omuze abantu tutambuddeko mmotoka z'abalala naye nga omuntu avuga mmotoka ye nga bwakola ki bwayagala mmotoka z'okuziika ozimanyi. Kati nandiga tugende ne Bukedde yatwala ndowooza ya place emu nesigenda kuziika nesigala nga kasita nagenze eno nendaba Junior ne maama we n'aba eno nembala Kiwedde. Inside Out gye tuliko ne Dr. T. Amale. Obuzibu bwo ne Nuupu buvaawa? Obuzibu bwange ne Nuupu bwava bwe tutandika bizonto nga mbireese tutandise okukola ne tuteesa nti bwe tubeera mu bitundu nga biri pro government tukube Nuupu Wamuhangi Mabaala aga by then ene yemunyonyo ng'ekyakola Vegas tukube Nuupu tugenda ku social media tuwaane Kyagulanyi era nekitukolera kwa video ezimu tezisala kuveeri kugeno mba Nuupu. Kati eza social media olwokuba twawaananga Kyagulanyi zitambula nnyo. Kati lumu nkola video nga neba n'abantu nga muwemula zaake Nyanzi by then Nyanzi ng'awemula ate bali ku lusegere lwa mukulu. Bwe nakola video nagamba nvumye Bob Wine kuba njogedde ku Nyanzi oli gundi professor ne zaake olutalo abalwamaanyi banvuma ne bampemula nga kati Jacob ate alwongeramu kikira Jacob ajja mpolereza bamuvuma mbu yakwata omwana we Jacob atabuka akubidde Kyagulanyi essimu lwaki abaana banvuma Jacob gundi yakuba Yakobo abaana nga bakutwalaganya principal abaana bandi bubibi agirikodi nga agissaayo ani recording Jacob saga yamala omyezi ng'ebiri eyo mawulire nga yamaanyi bizondo tukutuse tuzeene ebivumo ebiwemulo ninga kati nja Nuupu sijja girekera mirembe everywhere era ffe nga bannamasaka otumanyi era Kenzo yavaana nga sesiwagira Nuupu Mpuuga omulaba gundi ono Bwanika omulaba ffe Katonda atuwadde ekisa tujja ne tuyiriba nze mwami muyanga bookera nonga nti ofiisi yo ngisiimulinga nendaba nga mpita ngisiimuula nze siswala nga nnoonya ssente kati bwe ntuuka ku kibuga nonga nti nina okubeera wansi wa Kyagulanyi nedda baaba kati ngugamba hamu principal yagambye era wala Katikkiro bamutwalaganya kubeera kozi principal waani yamyusa amaaso nze omuntu yali anywedde ku njaga talina kyaŋŋamba kino nkyogera misana ttu otala kutta omuti n'aguguma n'aguteekako mmanya ki oba byayogera byasoose ejjinyi ye bwe tumuloona n'agwira eddalu ku ntebe nga tuna nti pulezidenti w'eggwanga ye Robert Kyagulanyi ekyabatwala buli haabu twenda wuko ayiseewo byayisaawo n'abagwagwa bamugoberera n'ayogera kino n'ayogera kiri n'avuma ono ebyo bizito binte Besigye was a true politician yagamba nga mwami Museveni naye ojjotena because yakimanyi politician kimukolera naye ate abaana abato oluusi mwe bavumira abantu ne bagwa mbizibu n'atabataasa bw'wetaasa n'ova nti munaffe ye bamuzi bayagala omwana w'abandi abeere mu kkomera mu kyalo bamutwala abaana tabasoma buli kimu nga gw'ofuna ssente kati nze Kyagulanyi akole byakola n'abamugoberera wabula tewabaawo alowooza nti ajja kunvuma nze wenkeera nga nnakye njagala okwogera ekyo saayogera ku Buganda
nibanga navumye Buganda namboza ali eri baani oli bwankubira alo wachi bavumye Buganda ndigwe Katikkiro gwankubidde nedda kale alo kwa ndigwe Kabaka gwankubidde nedda kale nalinda mmenge nkubire ngambe wakitakoze ntya wavumye najogeddeko. I know my communications manyi wenkoma kyekisinga obukulu era kyo hamu yaga ndi musajja mugagga but I know where I stop. Manyi wenkoma hamu bw'aba akyogedde ate nzaani era muyentambulira mu social media politics yes waliwo abannabyabufuzi b'essirumba ngani booti ennyo yogera limukalukalu tojja busera sinza katasi bannabyabufuzi naye abantu sinza kwogera ku Maama Janet sinza kwogera ku Nyaluheiso omutya kati ajja kubuuza njagaza ki siri munnabyabufuzi siri kyo njagaza ki simwogerako soogera ku busiraamu. So bw'oba okola mwano olina okumanya wookoma kaye ekyamutwala ebweru okimanyi yawalalira wali gumutwali ku kooti wali ebyahamu n'awalalira Kalugiri n'amuwerekera nga bw'amuvuma ebigambo ebiyitire muli babbi biki situukayo. Ekyo kikulu nnyo omuntu wenna olina okumanya wookoma. Abantu abavuma abantu balina kyakufiirwa talina mulimo gwaleka ne bamuvuma. So kati manya nti njogedde ku Kyagulanyi njogedde ne ku Gundi manya nti nkoma wano. Lwaki Kyagulanyi tomuleka? Kubanga abantu abasinga obungi abakwogera abakwagala ate baagala Kyagulanyi. Abawagira Kyagulanyi baavu ate banjagala. Era baga twakwagala nnyo ng'oli kusimba kubaawo nali mwavu munnaabwe kasita nabavaamu naleka okumpalana. Olaba ali ensiki ntavumanko Kyagulanyi yakyusa nnyambala kasita onaaba olaba tokyali bwa Nuupu. Bakwagala ng'oli awo olinga makedde oli awo oyambadde bubi totegeerekeka video zikwatira manyi wa toyi awo ng'oli mu struggle nzewe sibiri musajja kwasaanirira mu kibuga ate omwavu tanvuma kati nze tewali yali anvumye kuba bonna abanvuma tekuli hamu mwami yange ali onvumyeko kati ani yali anvumye olwo bano baseremba semba tyani banina kubira kuba wagenze wajjeno sale kibi ogende wajjeno ngenda na misana esingenda oyo nagenda misana nze nkolera government nenga wagende wajjeno sale nagenda nebifaananyi mbiina nojayo sente nenjayo sale nonna kinze nonya sente nezibatabula bali banona zaabwe gwezizani yaziku ezange jeno sale yazimba nabo banona ki kati ekyanuma kubawolereza ne bagenda banefula ne bagala okunku nenga banona okakasa naawe waliwo waliwo omukono gasite tewaliwo ladde okukola okalire yobalire bwetyo ekimaliza osiranire wasa Simon Muyanga. This is Inside Out.